Let's go help me with the artist. Thank you so much. Ekitiibwa kya Buganda ebitundu bibiri okuvedane lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoola. God bless you. Wow. Awo wewazijukize nga tutongoza alipooti ekwata ku ddembe ly'obuntu nga disitulikiti eno e Wakiso. Akwani afene ye Wakiso Honorable Matia Luanga Bwanika sababu kupenya mu ngalo eze zobujjudde ensa ssentebe akolagana n'ababaka ba Parliament era mulinaanye Mukama wange olwokuba tuli ku mukolo guno gw'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Ssewanyana atuyalidde nnyo eddembe ly'obuntu naye Uganda Wakiso District taata wange Mpadde Garabu ssentebe wa Wakiso mumyuka Mukama wange Rotalian Felix Semuju mwanje kuwandiisa wandoota nyigira Mukama wange Katikkiro era nzikiriza nyanirize Ssebwana Charles Kiberu Mukulu Robert Sempala wa Foundation for Human Rights Initiative oyo tusula naye nabweru ku kyalo nangamba you're more credible genda mu Parliament zekasigale mawulire. Thank you so much Sempala wankola bulungi era n'okwandika Katikkiro. Mukama wange Katikkiro, allow me also to recognize our partners who have guided us well to have a very well. It's going to encompass on a lot of things. I have just been told that we have Redeem International. Redeem International, these are our partners. We also have Fiani Uganda. Fiani Uganda, they support communities to stand up against unfair led and founded by 6 workers in 2008. These are also doing computer self-interview for assessing people's health through questions asked through the PC. Main reason is okola omulimu guno ogw'ekitiibwa. Ebisinga obungi ebikwata ku report, I'm now going to invite ngenda kuyita mukama wange ssentebe mukama wange ojje onyumye olutabaalo lero tunyonyole n'ebimu ku bikulu bye tunaamanya mu report. Ate kati tugenda mu kalulu akakasa mmemme akalulu ketugenda buli omu omutima gumukuba olw'ebyo ebibaddewo buli omu alaba nti embeera tewoomya Nakabululu n'abagenda okwetabamu bali mu kutya, abamawulire bangi bali mu kutya. Wano wenyini we tuli tulina abamawulire abalina ebisago abawenyera abakyali ku minkekero olw'akalulu akekawempa akakaggwa. Kati tulabye emivu egibadde mu kibiina mu kuvuganya okw'omunda ng'abantu beetwalanga omu yali mu gavumenti omulala yeekera amanyi ge bejjiddeyo n'obukambwe. Kati ekyo kyo kigenda kulabikako mu ngeri yonna. Kitegeeza tulina okukola omulimu munene nnyo ffenna abali mu ddembe ly'obuntu okulaba nga akalulu kabaamu obukkakkamu, nga kabaamu okuwuliziganya, nga kabaamu okugumiriza munne era nga kabaamu obuteekubira ku ludda olw'abakuumaddembe. Abantu basobole okufuna akalulu akogerwako nga ak'amazima, ak'obwenkanya era ak'ekitiibwa, kituyita free, fair and credible election. Nga tumanyi nti eddembe ly'abantu okwesalirawo kintu kikulu nnyo era kya bugagga ekyensibo eri abantu bonna.
so buli kye tukola kyonna okubawo 2026 Katonda y'anaataasa naye ekyomukisa omulungi akasiki kabeerawo tumanyi embaga bweneeba ate n'omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono katusabe Katonda nti bwe tunaatukira 2026 banaabezzeemu nga badiridde nga bategedde nti nno eggwanga lino lyaffe ffenna baalisangawo balibaddemu bajja ddirekawo ffenna tujja ddirekawo naye twandibadde tuleka eggwanga eddungi abaana baffe ab'omu maaso n'abazzukulu basobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe obulungi ennyo. Njagala okwebaliza ddala n'okusinga omwami oba Dr. Matia Lwanga Bwanika. Oyo ye petroni waffe oba ye muyima wa District Human Rights Committee eno ng'akolagana ne Executive Committee ne ba councillors balaba nga kyamaanyi nnyo okulaba nti batandikawo District Human Rights Committee eno. Naye kye muba mulina okumanya nti ebiseera ebyo Honorable Naluyimono yali agitembeeta yali wano so webale nnyo okubeerawo n'okulaba nti nno osigadde era okyayagala ate awagira komiti mu ngeri eyo ey'obwannakyewa bw'omukubira essimu awagira. So webale nnyo webalire ddala olw'okuba nti bateekawo District Human Rights Committee eno abantu bannawakiso basobodde okufunamu mu ngeri nnyingi. Tusobodde okuba nti tufunye emisango mu ofiisi omwo egiwera 705 ne tusobola okuba nti tutudde n'abantu ne tubatabaganya ne tusobola okuba nti nno twenyigidde mu kukyusakyusa amateeka agakwatira ddala ku bantu. Tugenze mu maaso ne tugenda mu bitundu by'abantu okubasomesa eddembe lyabwe era nga tukolaganira ddala n'ekitongole ekiramuzi ne police ne prisons. Njagala obbagamba bukyanga lubanga lwa Mindi twatwala omulamuzi mu kyalo eyo Namayumba n'agenda n'ayogera n'abantu ku nsonga z'ettaka. Twekwebaza nnyo okukkiriza okuba nti nno obubala n'obuweereza omwo obw'okwetoowaza. Tufubye nnyo okulaba nti tusomesa ebitongole ebikuumaddembe naddala ebitongole ebyo police, judiciary ne ebitongole ebirala. Kyesaabagambye mu Luzungu kankigambe wano mu Luganda nti tulina ebintu bibiri bye twenyumirizaamu ennyo ngaffe bannawakiso. Ekisooka mu mwaka 2022 twagenda e Bussi. Bussi yali yalekerwa nga buli omu tamanyi Bussi, naye twagendayo ne tutuuka e Bussi ne tufulumya ripooti namutayiika nga tukozesa ebitongole byaffe nga Ridimu, Sehadi, Fiyani, byonna bye tukola nabyo ne tuba tuyita ne ku UN ne tupresentinga ripooti eno gye twajja e Bussi. UN n'esalawo nti buli mu patina waayo kati ateekamu Bussi ejjamuwa ssente. Bwe tekyakomaawo ne tuwandiikira Ministry ya Health nayo netekinga action. Tetwakomaawo ne tuwandiikira ekitongole ekiramuzi. Bwe mbagambira kati Bussi bagenda kuteekayo ekkooti. We twogerera kati Bussi waliwo ekidyeri ekigenda okubeerayo. Bwe twogerera kati embeera y'e Bussi ekyuse. Eyo gy'emu ku success stories ze twenyumirizaamu n'endala gye mbagambye eya Sasha. Sasha bamubbako ennyumba ye ne bamugoba n'awaka, naye we twakwatagana n'ekitongole ekirwanira bannamwandu ne bamulekwa ekya Redeem International twasobola okulaba nti Sasha addizibwa ennyumba ye ne baganda be bonna mwebali ate bayambibwa n'okuyambibwa okufuna sikiru esobola okubabeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Tukoze ku nsonga nnyingi era semugenda olaba mu ripooti eyo. Ekisooka abantu bannawakiso bw'otunuulira ripooti eyo bayogedde kubanga eno ripooti twagenda mu bantu ba bulijjo.
abantu bawulira nti ensonga ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu nyingi naddala mu mpagi zino okubeera police brutality bakiyita batya mu luzungu, eryanyi eringi erikozesebwa poliisi. Ekirala abantu bagobeddwa nnyo ku ttaka mu Wakiso. Ekirala abazadde basuddeyo ogwa naggamba okulabirira abaana baabwe, abaana ne batyoboddwa nnyo eddembe lyabwe. Ebyobulamu tebinnatuuka we tubyagala. Ripooti zaffe ezisinga zibadde nnyo ku byobulamu. Ebyobuyonjo nabyo nga tubitwalidde awo. Kaakati nga tugenda mu myaka 5 egiddako, twagala okulaba nga tweyongera okukola n'amaanyi ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Era omulamwa tugutadde ku nsonga nga 3. Esooka, biri byonna tugenda kuba tubikola bye twali tukola. Naye ekisooka, twagala okulaba nga tusikiriza disitulikiti endala zonna okubanga nazo zitandika obukiiko bw'eddembe ly'obuntu. Era bannaaye guno omulamwa tugutandiseeko nga tuwagirwa bannaffe aba European Union ne Conrad Adenauer Steve Tank. Representative wa Conrad waali ndowooza ayimireko tumulabe. Wuuyo. Twagala okulaba nga etteeka likyusibwa erya gavumenti ez'ebitundu liteekewo enkola ekkiriza okuba nti district human rights committees ziwandiikibbwa ddala mu tteeka eryo nga ezirina okubaawo ku buli district. Kubanga ekyo kireese obuzibu nti singa si Wakiso nti yagenda mu maaso n'eriisa etteeka eryayo n'eteekawo district human rights committee eno, kyandibadde kizibu okulaba nti tugirina ng'era y'amaanyi nga bw'eri kati. So twagala okulaba nga etteeka eryo likyuka. So tukkiriza bwe tuneekwata awamu tujja genda mu paaliyamenti tusabe etteeka eryo likyuke. N'ekisembayo tugenda kulaba nga tukwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu Katikkiro tukozese ebitongole ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda ebirwanirira abantu, tugulewo district human rights committees. Era tusaba Katikkiro nga bozze wano olwaleero otuyambe ensonga yaffe eyo esobole okutuukirira, kubanga tukimanyi bulungi nti abantu baffe bangi abajja okuganyulwa mu nkola eyo, kubanga tukirabye ng'eyamba. Abantu bangi bayingira mu ofiisi omwo nga bakaaba ne baddayo nga bafunye essuubi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Person of the Human Rights Committee mentioned it. You have been doing a lot since the last 5 years, and we will dig into the report of the 2024-2025 situation on human rights to better understand where we can combine our efforts just to make sure that we continue safeguarding the rights of the population of Wakiso District. You mentioned it, Wakiso District is actually the Wakiso District Human Rights Committee was the first one established in Uganda in December 2019. And over the past 5 years, its success has served as a benchmark for establishing indeed 14 other human rights committees in different districts as part of this EU-funded project that you mentioned with the Konrad Adenauer Foundation. And I think we need here to really acknowledge the added value, the expertise, and the views that your committee has been able to share with us to make sure to guide us in the right direction when establishing those committees. So really, really a deep thank you to all the District Human Rights Committee members for guiding us for this journey. Why is it important for us as EU to work at this level, at the district level? Because protecting human rights at this district level ensures these rights are realized in people's daily lives.
and it helps fostering a more just and equitable society. And local authorities are actually uniquely positioned to address the specific needs and challenges of their communities. And that is why the composition of those committees is very important. You have been able to bring together people from the district council, representatives of Uganda prison, of the police, of civil society. This is going to allow, and you have seen that, you really ensure that the duty bearers are at the same table as the right holders. You also mentioned all the challenges that you're still facing, and indeed, this is never enough, and I think that this is typically when you work on human rights, it's never enough. But still, I think you can be proud of all that you have accomplished so far, all together. Again, I think that the setup of those committees, I've been only here since September in Uganda, but I've been in Africa for 20 years, though I'm still working on the color of my skin. And I can tell you that in the different countries I've been, this is my 6th posting, I've never seen committees of this kind. So really be proud of having been the first of this kind. And I hear also the partnership that you have with the Buganda Kingdom and what you intend to do. I think that's going also to be clearly interesting to see how we can combine being in this government structure and in the kingdom structure. So all the best for that. Just the last point, I went very quickly in the report, and I've seen the perception can also be something that we should work a little bit more. And that is why I'm very happy to see so many kids today, because it's going also to start from them. And if we raise awareness, if we educate this young generation, probably we are going to see also a big improvement. So really thank you for inviting us today. Very proud to be here with you and to share this moment. Thank you very much. Olwenteekateeka gy'olina namutayiika Emmengo. Mu kusookera ddala ffe mu lutalo luno lwe tulimu olw'okulwanyisa oba okutumbula eddembe ly'obuntu, tuba twagala nnyo emikutu egisobola okutuusa eddoboozi lyaffe. Mu ensonga eyo CBS decentralization n'eddembe ly'obuntu likolebweko obukiiko. Nzijukira bulungi nti Oweekitiibwa Peter Kabati ye yali mu mbeera eyo n'afulumya poliisi eyo, naye ekyennaku districts endala tezaagigula, naye twagala okwebaza Mwami Lwanga Bwanika kubanga yagigula era n'ateekawo akakiiko akakoze omulimu ogw'enjawulo. Njagala okwebaza Bannawakiso olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Ensonga endala, njagala okwebaza Mwami Kasirye eri chairman w'akakiiko. Kakati sebo Oweekitiibwa ennyo, oyo mutabani wange, nze kojjaawe, sisita wange azirako ya Akalulu. Nsaba ssebo okangule ku ddoboozi ng'abantu bwe bakuwuliriramu era bakwenyumirizaamu ekigambo ky'emivuyo, okugulirira, okutulugunya, okuyiwa omusaayi. Bannange kikome, kubanga siraba nsonga ddala nnuŋŋamu omuntu lwaki yandirwanyisiza munne olw'okwagala obwagazi okulondebwa. Lwaki yandiguliridde? Lwaki ekyo kibeerawo? Nabo abooluganda naddala bana bagenda okwesimba. Muganda wange MC sebo tukwagaliza buwanguzi. Sebo chairman tukwagaliza buwanguzi. Sebo meya tukwagaliza, n'abalala mwenna tubaagaliza buwanguzi. Naye mukome ku lulimi. Ekirala, abantu tuleme kubaawula yawulamu, kubanga ekyo kyannaku. Seba ekirala kye njagala okuloopera Katikkiro, mu kiseera kino tulina problemu empya mu Uganda era etubobbye omutwe nga ffe abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu, gye bayita enforced disappearances oba abductions. Tulina cases abantu babakwata ne bababuzaawo. Ekintu ekyo kitubobbye omutwe. Family ne zijja nga zikaaba, omuntu najja n'akugamba nti omugundi waabwe bamubuzizaawo,
nga ne wotandikira tolabawo ne bwogenda mu high court nosaba habeas corpus ne baginyooma cases tuzirina ekyo kintu si kirungi n'akatono n'olwekyo ekyo kyetaaga nakyo okuvumirira abaluganda bingi bye tuyinza okwogerako naye njagala webaza abatuwagidde ennyo mukyala wa Bembamba era nkwebaza nnyo obubaka bwe bampa ng'omwami nate ansembeza ku mmeeza ebyo bigambo ngo bitadde wabbali Ssebo Katikkiro nze minisita wa local government ku government ewabulwa era ensonga ze tuliko wano ez'eddembe ly'obuntu nsaba nkwanjulire nti mu parliament ya Uganda tusabye akakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Committee kabenga katuweebwa kabeere akamu ku obwo obwongera okubanga bukebera government putting the government in check. We've requested that committee. Let it be included amongst the accountability committee because for them they are led by the opposition. Sebo, naye nakati tukyafuba kubanga twagala ensonga z'eddembe ly'obuntu mu Uganda zireme kubanga zisekererwa. Eddembe ly'obuntu lino lirina chapter number, the Bill of Rights. Chapter eyokuna yeyogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Naye bwe tutunula mu Uganda twetwogerera ku ludda lwe tuvaako abaana bangi nakati bakyali mu makobera emyaka 6 okuva mu 2020 nakati. So ebintu bingi era mmanyire mu kitabo kino leero kyogenda okutongoza bingi bikwatiddwako ate nga tebirekaayo Wakiso tebirekaayo na ggwanga lyaffe. Naye nekitulabyeko tuli mu kaseera ka kalulu ne wolaba nti emmundu zivuddeyo omusaayi guyiika buli lukya ne tulaba nga Uganda abantu beeraliikirira nga newankubadde nti zibeera funded. Ekimu ku byenzudde mu bukulembeze abantu bwe beeraba ekintu ekitaliimu ssente teyali akigoberera. Ebbanga lye namala nga mpeereza nga sinateekawo kakiiko ako ne nkizuula buli lw'oyogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu abantu tebawulira ky'oyogedde bw'obeera omukulembeze, basooka kunoonya ani ayogedde. Bw'oyogera ku nsonga nti abapoliisi ebusi abasajja be bakwata abakazi imprisoning kubanga ebusi nga bw'owulidde mwami Kasirye tewaliyo musirikale mukazi n'omu naye ng'ate n'abakazi bazza emisango. Naye bw'okyogerako abantu bagamba oyo wannu oyo w'opposition ne bayerabira ekinyosi kiri ekyaki ekyekyo ky'oyogeddeko. Kyampaliriza okugamba nti no kanfune ekitongole ekyetongodde kasita nkirabako mu mateeka nga kiri gaire. Era ssebo olutalo lwali lunene. Neebaza nnyo kanso eya 2016 2021 ekisanja kyange ekyo ekyokubiri bwe nasobola okuwangula olutalo. Kubeera nga bwe nkugambye mu levels zonna eza leadership abantu bangi buli kintu ky'oleeta babuuza tufunirawa. Buli muntu lwalaba nga talina waafunira waakiri akirwanyisa. Era mu bukulembeze kati bwe tulimu omuntu ayinza n'okwerwanyisa yennyini ye kennyini olw'ensonga nga tamanyi nti yeerwanyisa kubanga tafunye ssente. N'olwekyo neebaza nnyo kansi ey'ebiseera ebyo eyakkiriza era mwe mwali Betty Nalima ow'ekitiibwa nga yali vice wange ne tukola omulimu munene ne teekawo akakiiko ako. Nziramu okwebaza mukyala nti tetulina bizibu naye waliwo empuliziganya wakati wa poliisi naffe abakulembeze nga tuyita mu bokodoosa abo n'abalala. Twebaza waliwo omukyala Harriet baamu promotinga n'agenda ye yasookera ddala okubeera DPC naawe nnyaba aliwo. Twebaza nnyo, they are doing a commendable job selflessly. N'olwekyo kati bwe tukoze bwe twamala okukateekawo nga bwe nga tewaali nsimbi ne disitulikiti ezirina twetukolera ku biragiro bya gavumenti. Akakiiko wano tulina akagenda ke kasinga okubeera ke kasinga obutafuna ssente mu komiti zonna ng'ate ke kalina okutwala kano. Naye twafuna aba UN Human Rights President yakabawera badduka abo be baatuyamba okusituka okutandika. Situsobola beera and I call through you the members of diplomatic corps convey my message to you and human rights.
members of European Union, members of the US, you have done a commendable job to see to it that our committee can function ably. Mwami Kasirye singa kye nnyinza mugamba. Kubanga singa namuleeta nga naye ajjidde ekyo tufunamu ki singa kyannemadda. Kolo genda kulaba nga kiri in place. Bw'atuuka wendi nga mwagenda olabe account natuuseyo teri kantu. Kasirye ogenda omulanga ebintu abikoze. Simanyi kye nnyinza kuwa naye Mukama y'anaakunsasulira. Ngenda kwogerayo ebintu bibiri nga naatera okumaliriza. Tebiri mu lipooti nze mpa byange. Ensonga esooka Oweekitiibwa Katikkiro tulwane nnyo okusoosowaza ennimi zaffe ennansi. Erimu ku ddembe ly'obuntu abantu lye bisinga okubanyiga. Kwe kubanga tukolera ebintu mu Luzungu, ffe ffennyini abakulembeze nga situlumanyi ne bali be tutwala nga tebakola ki. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Dear development partners, we have a language crisis. Communication is very paramount whenever you have issues to raise. Communication is of paramount importance if you want to deliver the message across the board. We have English as a national official language, but if you go by the percentage of those who can understand it are very few. The structures of local government which were established to assist the committee are the CDOs as the desk officers at the various lower local governments. But those lower local government CDOs use that language which cannot deliver the message across the board to the victims, and equally the perpetrators become untouchable because it is easier to infringe on the rights of someone who is ignorant. Katikiro tufulwane. Kirina mu education kirina buli wamu. Oluzungu tulwogera ne talwogera bulungi ate ne tulwesibako ate ne tutatuukiriza n'abantu be tutegeeza kye baagala kumanya. Tumaliriza nga tuli kireebereebe ng'omufu gwe batannaziika, emagombe etaliiyo ne ku nsi taliiko. Nolwekyo tusaba ensonga eyo tugitwale nga nkulu. Nze ndowooza nti mu human rights bwe tuba twogera ku ddembe ly'obuntu, language is very critical and paramount. Kensembera nako ku ndala ku lipooti eyange ssebo omwami Eri bw'oliyagala oliginoonyerezaako n'ogiteeka mu yo yeya delivery of services. Bannayuganda Oweekitiibwa Kamalabyonna waliwo kye batannamanya nti ensonga zonna ezibakwatako enguudo, amazzi, ebyobulamu byonna bikolebwa local government. Naye bajeti ya Uganda eyayise local government za Uganda si wakiso. Local government za Uganda zonna zafunyeko siringi 7 ku 100. Gwalwanirira eddembe ly'obuntu ekyo kyolina okusookerako. Enguudo, amazzi, amayo, buli kimu ekikwata ku muntu wa bulijjo kikolebwa zi local government, districts n'amagombolo. Naye ku nsimbi y'omusolo omusolo siringi 10 local government za Uganda zifunako 7. 93 nezisigala e Kampala ne President Museveni n'abantu bakulembera nabo mu national government. Kati bwe tuba twogera ku ddembe ly'obuntu awo litandikira okufa, we become figureheads. Members of EU, members, the diplomats, development partners, please deliver that message because we know you support our budget with a very good percentage. How dare you support the budget which is not effective in the delivery of services, where we are allocated only 7% of the money? Local governments are in charge of delivering service. All service for the populace are done by local governments. But on the contrary, local governments in Uganda receive 7% of the national budget and 93% remains at the center. So the decentralization is now dead. That is a critical matter of human rights. Maliriza bannange nga neebaza nnyo omukolo guno Fenga district olwaleero mu maaso go otukulembeddemu okujaguza emyaka 32 nga Ssaabasajja Kabaka aliko Namulondo. Era omutulabire nnyo omugambe Ssaabasajja Kabaka Katonda amwongere obulamu.
ekirala ekyekwese mukolo guno Kamalabyonna ky'ekyemyaka 25 disitulikiti eno gyemaze tugenda kujaguza Silver Jubilee mu November, n'olwekyo gwotandise gwolonkinze gwotongozza emikolo gy'okujaguza emyaka 25. Emyaka 5 egy'akakiiko ke twatondawo nkikakasa nti kakyali ka bebi naye bw'ojja kakuliddewo. Kamalabyonna entasiima ebulaagiwa nalerebwa Mmengo nakulira mu Lubiri n'entendekerwa mu Kisaakaati n'ensiibulwa Kamalabyonna Jeddi wa Lusimbi mu 2011 n'enzijja okukuuma amasaza ga Kabaka Busiro ne Kyaddondo emyaka 15 kati. Kamalabyonna nga bwe nasiibulwa Mmengo bwe njagadde okusiibula wano olwaleero kyekitebe kino mu Gwokutaano nja kuba nkivaamu. N'olwekyo ku bugunjuzi bwe mwatugunjulamu mbadde siyinza kukisuulawo busuuzi Kamalabyonna, era ndabira nnyo Ssaabasajja n'omugamba nti yeebala okumpa omukisa okumukulembererako amasaza ge gano mu bino ebyaffe eby'okusikaŋŋana. Okusiibula okwo njagadde nkukola embutongole gy'oli era nga tugenda kuwa mantamuntamu alambika bulungi eddembe ly'obuntu, era omubaka Ethel Naluyima yatubuulidde n'essuula erikwata ku ddembe ly'obuntu we liri mu ssemateeka. Kyokka ssemateeka si yatuwa eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu tuzaalibwa nalyo. Ssemateeka alikakasa bukakasa. Eddembe ly'obuntu tugambe okukkiririza mu buwangwa n'ennonozo. Eryo nalyo ddembe lya buntu. Ssemateeka si ya mukuwa. Akakasa bukakasa. Era ssemateeka n'amateeka amalala agayambika eddembe ly'obuntu weegali. Ekyetaagisa kwe kulaba nti tewaba atyoboola ddembe eryo. Ekyetaagisa kwe kulaba nti ssemateeka n'amateeka ago gakwata ku ddembe ly'obuntu gassibwamu ekitiibwa nga tujjukiza abo abatyoboola eddembe ly'obuntu buli budde nti kye bakola kikyamu. Abantu bangi beerabira bwe baba n'obuyinza nti ekiseera kituuka ate nabo eddembe lyabwe ne libagibwako. Nzijukira olumu yali omumyuka wa Pulezidenti Paulo Muwanga, baamugamba nti abasibe nga babonaabona nnyo, babaleetera mu lwere balinga nte. Muwanga n'agamba nti okubeera mu kkomera tobeeranga ali mu ddembe lyo, okulinnya lwole ekyo nakyo kibeerawo bwe oli musibe. Nali naakamala okusoma amateeka, mukama wange n'ansindika ku kkooti enkulu ne bamuleetera ku loole ezaaliko ebigambo bino Gromo Coffee, bamuzijjukira zaabanga Leyland. Ennaku zino ab'amakomera ndowooza balina ku baasi, naye luli nga tewali nga babaleetera mu biroole. Ne ntunuulira Paulo Muwanga. Olumu nali ku oluguudo olwo baluyita Parliament Avenue. Paulo Muwanga nga banaamuyisaawo ssebo ne weesisiggiriza abasirikale b'emmotoka yo nga bagikuba eccupa. Namutunuulira ndiroya muto ng'ava ku loole waggulu. Omuntu yalaba ku Paulo Muwanga yandibadde ajjukira ebintu ebyo waba alina obuyinza leero ne yeeyisa bulungi. Kubanga eddembe eryo lyojja ku munno naawe biri kuggyibwako. Omuganda agamba nti Sserukama Mayute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma. Kyenva neebaza obukulembeze bwa disitulikiti eno ey'e Wakiso olw'okusoosoowaza ensonga eno ey'eddembe ly'obuntu.
etteeka weeriri obw'eddembe ly'obuntu ku district naye bangi tebakiteekanga mu nkola era tubakoola bakikole newandibadde ssente balina ntono kubanga n'abeewakiso si bagagga nnyo ekiyitiridde naye bakikoze. Abantu abasinga okubonaabona beebo abeetaagwa okubeerwa the most vulnerable people era be basinga okumalibwako eddembe. Abakazi mirundi mingi bayiikirizibwa, abawala, bannamwandu, abakadde oba basajja oba bakazi, abanaku abasembayo, abaana abato nga bano. Era abaana bano tubeebazo tuyimbira obuyimba obutujjukiza ensonga z'eddembe ly'obuntu. Abantu abagwa mu mitendera egyo bayiikirizibwa nnyo, bamalwako eddembe lyabwe. Kakati wano mu Wakiso ettaka naddala bannamwandu bayisibwa bubi nnyo. Omukazi olufiirwa bba ab'ekika nga bajja nga bamugamba nti wano si wa kikaakyo. Omukazi yava ewaabwe n'afumbirwa mu kika kino emyaka 6 ewaabwe yewa gy'omugamba agende. Ensonga ezo zeetaaga okukwatibwa amavumbavumba era enteekateeka y'eddembe ly'obuntu ng'eno ng'eruubirira okujjuna abantu ab'ekikula kino ffenna tuteekwa okugiwagira. Basebo ne bannyabo, ensi bw'ebaamu okutyoboola eddembe ly'obuntu tefuna bufuzi butambulira mu mateeka era eddembe ly'obuntu kasita lityoboola tewaba mirembe n'akatono, tewaba butebenkevu, essanyu teribeerawo, ate awatali mirembe tewaba nkulaakulana. Awo nno nsaba abakulembeze ab'emitendera gyonna batwale ensonga y'eddembe ly'obuntu nga nkulu nnyo. Kirungi nnyo okulaba abakwasa b'amateeka, abapoliisi, ab'amakomera ng'ensonga eno bagirimu. Tulaba abapoliisi nga bakwata abantu nga balinga nga bakwata oba emigugu gy'endiboota. Endiboota bakasuka bukasusi ku loole naye omuntu takwatibwa bw'atyo. Naye ab'amakomera bano tebatera kutulugunya bantu, babatwalira abantu nga bamaze okubatulugunya bo tebabatulugunya, babaleeta baliko ebiwundu nga bwe twalaba ono Eddi Mutwe nga bamukoze ebintuntu byonna byonna ate ne bamutwalira ab'amakomera. Lwaki mumutwalira ab'amakomera nga mumukubye? Neebaza ekibiina ekya Foundation for Human Rights Initiative. It's inherent, like that provided for under the law of creating the human rights committees at every district. I therefore commend Wakiso District Administration for setting up the committee for the district. The law provides it, but many people don't do it. I commend all those who have supported the initiatives of Wakiso District's Human Rights Committee. Some of them are here, the development partners, the European Union, and many others. We commend you. Because the committee focuses on the protection of the rights of the most vulnerable: women, widows, children, the elderly, the poor in our communities. Without full enjoyment of human rights, the population is always restive. The population is always disturbed, which hinders social cohesion and it hinders development. I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. That can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? So the culprits must be brought to book. Those responsible for the violence should be investigated, arrested, and charged as the law stipulates, as the law says.
omanyika wakati bano abavunula mu Luganda ogera n'ogera ekikanoga nti oba takitegedde as the law says. Obwakabaka bwagala nnyo okukolagana n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu era tuli beeteefuteefu kubanga singa otunuulira ensonga y'okugaba bannamwandu ku ttaka fe obwakabaka tuyinza okukola ekintu kinene nnyo. Olajja n'agamba gwe toli wa mutima gw'oli waffumbe vva wano we wammwe. Kaakati ffe abakulembeze mu bwakabaka tusobola okuluŋŋamya ensonga ezo tugambe singa nnamwandu bamuggyako ettaka lye nga beekwasa nti si wa kika ekyo, oba abaana abawala ne baagala okubabbako emigabo gyabwe kubanga bo bajja kugenda bafumbirwe mu babbaabwe bagabanire eyo ebyabwe, ate batuuka mu babbaabwe ne babagamba nti bino byabano byaba mmamba si byabalugave. Kale obwakabaka tujja kukolagana ne nteekateeka zonna ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ndowooza nti kijja kwongera omuzinzi ku mirimu gino. Kamalirize bannaye nga mbeebaza, nziramu okubeebaza okumpita. Namuli kilaasi emundo za maaso yagamba mbu namulyako ebinyeebwa bwino, sikulyangako binyeebwa. Era amasomero ago gatukola bulungi, olaba noono sajja lyabe naye weekitovu. Bannaye temulabanga amasomero ago gatukola bulungi, bwemulaba mutya amasomero gatukola bulungi. Bantu balagika mu bantu balimu ensa. Naluyima teyasomera kitovu naye kubanga ye muwala ffe gatwalanga balenzi ffekka. Twagala abakulembeze abategeera obuvunaanyizibwa. Obukulembeze kitegeeza kutegeera buvunaanyizibwa, si kitiibwa. Era bw'oba oyagala ekitiibwa ng'oli mukulembeze, kola ebikuweesa ekitiibwa, leka kulwanirira bitiibwa nti babikuwe. Naye okoze bulungi nnyo Wakiso, ekyo nsobola okukyogera kubanga buli omu akiraba. Oli yali mubaka wange eri Makindye Ssaabagabo n'akola emirimu miyitirivu, naye ebyaddako awo saabitegeera. Kaakati bw'oba akomyewo, mwagala bakulembeze bangeri ki? Abanaabajuna oba abanoonya ebyabo? Ekyo mulina okukirowoozaako. Beti yoga nawe nkwogereko. Nebaza bangirira nti Wakiso District Human Rights Report 24-25 is launched. Wakati baby fanai kama wange ng'ateekako omukono nsaba n'atiikiridde kaawo naawe ojja kusembera wali kama wange ateekako omukono